mawulire nakaba tumutwala sawa yonna inshallah Mungu akkiriza tugenda kulangirirwa nakaba tubasuubiza nti fenna tulina mmwe temweraliikirira naawe oyamba bayamba okwesimbawo abantu baffe si okwesimbawo sinoonyayo mulimu kyenjagala bamanye ogere ku mbeera ya omusajja waffe Brian White zo sente twazirya sorry omanyi let me tell you something Mungu ono atugezesa bintu bingi Brian White oyo ayinza okuba ayina ebintu ebibi byakoze oba ayina emisiibo egimukuba olwaleero naye saagala twerabira ebintu ebirungi byakolera abaana b'amawulire n'abantu aba bulijjo olwaleero Brian White ayita mu buzibu obubi ennyo obunene nnyo naye tetwerabira bintu birungi Brian White byakola naddala ab'amawulire actually ab'amawulire abayimbi abaali obubi ennyo byolaba abo abali ku podium ng'abasasulira renti abawa amafuta g'emmotoka abamu yabagulira n'amamotoka abamu n'abazimbira ebintu bingi so olwaleero Brian White bw'abanga ali mu mbeera bambi gy'ayitamu I feel really bad teri muntu asinga kuba yuza nga muyimbi abayimbi abo balaba anti bakozesa bantu omuyimbi akwagala oyinamu ssente waliyo abali those who are like nga they are closing oli mu kyaliwo naye most of them are users especially female artists you are supposed to go ebiru za Brian White muzisasula abayimbi mwekolemu omulimba kulembere DJ Michael onfuna bulungi ba Big Eye bonna abo Wizo bayina olwaleero kwata ne bagamba akabo kayisibwe ka Brian White yes ayinza okuba mugago batakyalina kuba ayina sente batayina mubizitwale mu ddwaliro mulabirire nze ni musiraamu nyinza okuba sikiriza mu bintu bimu naye ate aba balina amasabo tekibafuula babi no problem abantu balina amasabo katolu bwa mayina essabo nga kyali wange nnyo naye ng'ayina essabo bw'oba okkiriza mu ssabo it is okay olirina nanga atalikiririzaamu it doesn't mean nti oli enemy wange omuntu bw'aba alina kyakkiririzaamu akikirize Bad Black ayinza okuba ye akkiriza mu kyakkiririzaamu oba ayinza okuba ayagala genda mu sajjale ayinza okuba ayagala kukola bintu by'ayagadde okukola byat is her life naye n'oli ayina essabo it is okay for me it's not a crime omuntu okubeera kyakkiririzaamu kwana naye y'omu kuba ali akusenteza Brian White nnyo ezitali ntono bonna ne bazali nkugambye oyo omusajja ba minister ba MP bani ba police ezo police stations ezo zakuba ettooke lyoyo guy so olwali waba ayina ebizibu tunze nsubira tumuyambe tugezeho okulaba tumujjawo kujja kubambi famire y'omuwala yafudde gaasi bwe yayokyeza naye tuteekewo embeera ayambibwe ave mu kuba banaye okuluzinga omwana bambya nadde naye omukyala agamba yabadde ayamba biki so bambi nakyo kibi omuntu kubanga aluzinze muwala we ate nga yabadde piira mu kuyamba ewaka si kirungi n'akati taata omwana agamba tebagenda muziika paka nga bafunye obwenkanya kakati muzeeyi tumuwa amagezi oba ayagala oba tayagala omwana agenda okuziikibwa obwenkanya ayagala butya omwana okufiira mu maka g'omusajja abantu bangi bafiire kasinga yafudde kabenje buli wiiki ku Entebbe Road ogiraba every week okusinziira ku survey abantu between 15 to 20 bafa accidents every week ekyo kya kwegamba mukama oluguudo yalukola kyolu buli week Entebbe Road abantu wali wakati wa 15 ku 2 bafuna akabenje nalabye accident endala yabadde kukireka abaana ba university babiri ne bafa kati omuntu okufa Mungu fe omusiraamu tugamba nti essaawa yonna Mungu akuyita ajali ebe etuuse kati muzeeyi atujjeko olugezigezi fine yafiiriddwa naye akimanye nti Mungu yakireesebwa atyo tusoke omwana tumuziike bulungi mashallah ate tulowooze ku byokuki ate ku misango emirala